Olunaku lw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga yavudde mu disitulikiti y'e Kapera-Byongo okwolekera mu disitulikiti y'e Soroti gye yabadde alina okusula oluvannyuma olw'okukomekkereza okukuba kampeyini ze. Basirikale n'abapoliisi be balina obuyinza naye tunula ekkubo baligadde tebatukkiriza kweyongerayo. Bannemesezza kampeyinga naye n'okwebaka baŋŋaanyi ogenda okwebaka. Kyokka ono bwe yabadde ayingira ekibuga ky'e Soroti yasanze poliisi n'amagye baggadde oluguudo ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Embeera eno yabadde mu kifo ekiyitibwa Maddera Otuchopi ekisangibwa ku nkingirizi z'ekibuga Soroti era nga yakulungudde essaawa 3:02 nga by'ebyokwerinda emmotoka za Kyagulanyi bazisibidde mu kifo kino okumuziyiza okuyingira ekibuga Soroti we yabadde afunye wooteeri mw'alina okusula. Kyagulanyi ab'ebyokwerinda babadde bamulagira agenda asule mu disitulikiti y'e Serere kye yagaanye n'alemera mu mmotoka ye era nga wano abasirikale bawaliriziddwa n'okugifuuyiramu omukka ogubalagala n'afeeseza munda. Oluvannyuma ono yawaliriziddwa okufuluma emmotoka n'abuuza abasirikale ekibakozesa bino byonna. They've done now the worst. What do they want? They've done the worst. What do they want? They've done the worst. Officer, what do these people want? They don't want us to go to town. They want us to go to this hotel. The hotel they have booked for us themselves. No, I cannot go where they book for me. I can't trust them. Can we find another hotel and we book for ourselves? But that's what we have done. No, not going to where maybe they are stopping. We get somewhere. Okusooka ono ab'ebyokwerinda bamusaliddeko mu kifo ekimanyiddwa nga Amuchu bwe yabadde ng'ava e Kapera-Byongo okudda mu disitulikiti ya Amuliya era nga wanaagamba nti tebaamuwadde ensonga yonna kyokka nga bwe gwatuuse ku mbeera eyabadde e Maddera yatubulidde ensonga eyamuweereddwa. Poliisi yagezezzaako n'okwagala okusika emmotoka ya Kyagulanyi nga yeeyambisa ekimotoka kyayo ekifuuwa amazzi wabula oluvannyuma bakkaanyizza Kyagulanyi n'afuna wooteeri endala ebweru w'ekibuga Soroti we yasuze wavudde okwolekera e Serere. Ng'ayogerako ne bannamawulire mu kiro ekikesezza olwaleero Kyagulanyi yakukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kafuuse kakyesirikidde ku mbeera yonna emutuusibwako ng'awenja akalulu. Call upon Mr. Byabakama. Mr. Byabakama, if you cannot conduct this election in a transparent manner and in a legal manner, the best thing for you to do is to resign. That's number one. Number two, we saw General Museveni intimidating the people of Uganda. Yes, I said it and I say it again. According to you, boss, we are 49 million Ugandans. Oluvannyuma Kyagulanyi atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'akinoganya nti ekigenda okumalawo okwemulugunya ku by'okubba obululu kwe kuleka akakiiko ak'ebyokulonda n'abantu okukola obuvunaanyizibwa bwabwe mu kukuuma akalulu nga bwe bulambikiddwa mu ssemateeka. Have encouraged the people of Uganda to exercise their right within the law, and we have quoted Article Section 31 of the Presidential Elections Act, which gives the people of Uganda the right to observe the election in a non-violent and legal manner. We have also quoted the Constitution in case they try to subdue the voice of the people, in case they try to steal the election, the people of Uganda have every right to stand against that. And that is according to Article 29 of the Constitution, which provides that the people of Uganda have every right to protest, to demonstrate non-violently and unarmed. Kyagulanyi okwogera bino abadde ayanukulwa ku kwemulugunya kwa Pulezidenti Museveni nti mu kalulu ka 2021 NUP eyo yamubba obululu obuwerera ddala obukadde 2,700. Agambye nti Pulezidenti Museveni bw'aba yeemulugunya ate nga naye yennyini yeemulugunya nti yabbibwa ekirina okumalawo bino byonna kwe kuleka abalonzi n'abavunaanyizibwa ku kalulu okusigala mu bifo ebironderwamu nga bamaze okulonda. Ono era asambaza ebigambibwa nti mu njogera ze azzaakuma omuliro mu bantu naddala okwaŋŋanga ab'ebyokwerinda. 49 million Ugandans, and that number is highly contested because so many of us were not even counted. But if we are to go by UBOS numbers, that we are 49 million Ugandans, therefore we cannot be subjugated by
the police and the military, especially if we are not breaking any law. General Museveni said that every police officer and every soldier is going to be having 120 bullets. Kyagulanyi olwalira akalulu akanoonyereza mu disitulikiti y'e Serere ne mu kibuga Soroti era ng'atandikidde Serere. Eno Bakira owedde ayogera n'abalonzi babadde asanga mu makubo nga babasaba akalulu era ng'eno Kyagulanyi abasuubiza okwafunira akatale ka ppamba okubakomezaawo ente zaabwe okwo nga kwotadde n'okubakolera enguudo ennungi. I am here today to ask for your vote and to ask for your support so that I become the next president of Uganda. I want to tell you, my brothers and sisters, it has been 40 years. 40 years. But in those 40 years, we've had nothing but loss. Bwatuuse mu kabuga k'e Serere naye asanze abalonzi bamulindiridde ng'abeene abasuubizza okukomyawo akatale ka ppamba olw'ensonga nti kyekirime kye basinga okulima mu Serere. I am here as a Ugandan, as a humble Ugandan who loves my country and who wants to see the best for my country. To stand here in Soroti and encourage other citizens of Uganda to still be as fearless as the people of Soroti. Bw'avudde Serere agenze Soroti ng'eno poliisi emulemesezza okuyita mu kibuga kya Soroti bw'atu n'ayita mu byalo okutuuka ku ssomero lya Nakatunya Primary School ewabadde Laale era ng'eno bannakibiina kya NUP bamutegezza ebibasoomooza.